Olunaku lero tugenda kuyiga okutranslatinga okujja mu lulimi olulala okuzza mu lulimi olulala. Kati gwe wenna ayagala okumanya butya bw'osobola okutranslatinga kangeze most naddala abakyala abali mu nsi z'Abawarabu. Olulimi lwo lututawaanya nnyo ne weesanga nti olina ky'oyagala okunnyonnyola mukamaawo naye nga tomanyi butya bw'ogenda kwogera naye ogamba simanyi Luwarabu ate mukama wange tamanyi Luzungu. Kati gwe oba ng'omanyi Oluzungu osobola okutranslatinga oba osobola okutayipingira mukamaawo oba ne munyumiza ddala emboozi nga gwe owandiika mu lulimi Oluzungu essimu nezza mu lulimi Oluwarabu. Kati ate ngenda kulaga nti naye waaba akusindikidde message ng'eri mu Luwarabu osobola kugikyusa otya n'osobola okubitegeera. Alright, munzikirize nsooke mbaanirizeeko abalabi bange mwasuze mutya kansubire nti mwasuze bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kuba nga tweyongerayo baddiya ngenda kusaba guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okujja ku channel yange teweerabira mukwano kubanga ate osubscribinga nawe alayikinga n'akomentinga okola kyamaanyi nnyo nti buli lwolayikinga n'okomentinga kiyamba video okubanga etambula ate ne bannaffe abalala nebanga ebatuukako. Kale tugenda kuba nga tweyongerayo butya bwe tusobola okutranslatinga. Ngenda kusooka n'ab'olulimi Oluwarabu. Ab'olulimi Oluwarabu ng'ojja mu Luzungu ng'ozza mu Luwarabu oba ng'ojja mu Luwarabu ng'ozza mu lulimi Oluzungu. Tugenda kukikola tutya? Beerako katube nga tutambula ffenna ate tube nga tukiraba. Tugenda kusooka n'okutayipinga message ng'ogitayipinga mu Luzungu ng'ogizza mu lulimi Oluwarabu. Kuba nti bakama baffe ebiseera ebisinga engeri gye tutamanyi kukozesa lulimi Luwarabu kulwogera na mumwa. Kati tugenda kweyambisa translator. Olina ky'oyagala okugamba mukamaawo kangeze nti oyagala kubanja salalewo oba olina ky'oyagala okumugamba kyonna oba oli mulwadde. Kati gwe jangu kangambe nti eno WhatsApp ya mukamaawo ojja kujja wano wotayipingira message okwatewo. Kati bw'omala okukwatawo buli alina essimu buli ssimu gy'olina erimu translator. Teyeetaaga na kumala kuseetingibwa wabula translator ejjiramu. Kati olaba essimu eno wano weeri bw'oti wotayipingira message olaba budooti buno obusatu buno. Kati buno budooti obusatu tugenda bukwatamu. Bw'omala obukwatamu ojja kuleetera obugambo bwe buti. Ogenda olaba ekigambo kino translator kiraba ogenda kukikwatamu. Gwe just make sure nti oyinako data. Kati bw'omala okukwata mu kagambo translator kati olaba wano nti English to Luganda. Kati olw'okuba nti oyagala kutayipinga nga ojja mu Luzungu ng'ozza mu Luwarabu. Kati olaba nze wange wali ekigambo Luganda gwewo kyonna ekigambo ky'onasanga ojja kukwatamu ekyo ekigambo ekuleetere wano ennimi z'oyagala okukyusaamu. Kati njagala kuwandiika mu lulimi Oluwarabu Arabic. Kwata mu kigambo Arabic omakinge sure nti wano eri mu Luzungu wano eri mu Luwarabu. Kati wano ngenda kutayipinga ekigambo. Kati ngenda kutayipinga ekigambo wano nti hello good morning madam. Ekigambo hello good morning madam. Okiraba nti nze nkiwandiise mu Luzungu kati yo n'ekizza mu lulimi Oluwarabu. Era bw'emala wano okukiteeka wano okiraba kati leeni onyege ssendi. Okitegedde ekigambo ekyo nti era tugenda kuddayo nti omugambe nti madam am sick. Madam I am sick. Okirabye nti nze nkiwandiise mu Luzungu madam I am sick. Kati yo n'ekizza mu Luwarabu kubanga wano nagiseetinze nti nze mpandiika mu Luzungu yo nezza mu Luwarabu era kati kikino wano then n'onyiga ssendi. Kati ye mukama we agenda kubitegeera naye olw'okubanga nti agenda kuddamu akutayipingire ate gwe gwe batayipingira olulimi tolutegeera. Kati mukama we aba akusindikidde bw'atyo ye n'akusindikira message eyo nejja gy'oli. Kati gwe togenda kusobola gitranslatingira wano nedda. Kati ogenda kukola otya? Ogenda kunkolerawo ka screenshot
kati ngenda kugeresa ku bino ebigambo byennyini nti bosi wo ne waba asindise nga akusindikidde message akozeemu jangu okole screenshot. Kati bw'omala okola screenshot jangu wano mu Google. Olaba wano mu Google wano, jangu wano mu Google. Kati bw'ojja wano bw'oti mu Google. Bw'ojja bw'oti mu Google, ogenda kukwata wano. Okalaba kano akalinga aka kamera wano, w'ogenda okukwata. Okay. Kati bw'okakwatamu ejja kuleeta wano mu bifaananyi byo. Kati bw'ekuleeta mu bifaananyi byo noonya kano ka screenshot k'okoze. Kano ka screenshot ke tuva okukola. Kati olaba ekuleetawo ekigambo translate. Kati gw'okoona mu kigambo translate. Egenda ku translatingira ebigambo. Obiraba ndowooza. Kati bibadde mu Luwarabu ebizizza mu Luzungu. Kati bibadde mu Luwarabu bwe nkoze screenshot n'engireeta wano n'entranslatingira ku Google n'entegeera kati oba osobola okutegeera nti bosi anzizeemu kino. Enfunye nnyo lwaki njagadde okukola vidiyo eno nti even this morning nfunyeyo omukyala nga bosi walina bye yamusindikidde nga tabitegeera. Najja naŋŋamba mukama wange alina ebintu bye yansindikidde naye sibitegeera, kambi kusindikire onnyambeko. N'abinsindikira. So kati mukwano bosi bw'akusindikira ekintu oba atayipinze nga kiri mu Luwarabu, gwe kola screenshot ogende ku Google nga bwe nkulaze then obenga ate otranslatinga. Bwekyo. Alright, bamikwano ate mbakulisaayo nsuubira tuyize. Oyize kati okutranslating osobola chattinga ne mukama wo nobako ebintu by'omugamba. Kati waye wakutayipingira n'akusindikira nga togenda kusobola bisoma. Just kolawo ka screenshot genda wali ku Google obenga munange otranslatinga omanye byakugamba bw'omala obitegeera siroddeyo wali mu typing we twatandikidde. Kakati bakutote mu ddwaliro oba mukama wa ina documents oba receipts zakusindikidde nga tobitegeera ebipapula byonna biri mu lulimi lw'otategeera. Ate oyagala okubitegeera bw'aba kikuwadde mu ngalo kikuba ekifaananyi. Bw'omala okikuba ekifaananyi goberera kali ke nkugambye wali aka Google ogende oteekeyo bulungi nnyo ekifaananyi ekyo ky'okubye obenga okitranslating ejja kujja mu lulimi lwonna ekuddize mu lulimi Oluzungu lw'otegeera. Kati ekujjako nga tomanyi Luzungu then awo osogamba omuntu munnange simanyi Luzungu naye nnyamba translatingireko wano eno mmanye mukama wange biki ebipapula bino bibanga mbo signinga bitegeeza ki. Tomala ga signinga. Kati batimu Abazungu oyina Omujamani. Oyina Omujamani nga ne kaddanke tokategeera. Nga ne ka Guten Abend oba Guten Morgan nga tokategeera. Guten Tag nga tokategeera. Munnange ate oyagala obenga onyumyako n'omuntu oyo. Guten Tag kitegeeza good afternoon, then Guten Morgen kitegeeza good morning. Pronunciation yange yeyo nenga bwekito bwekiri. Kati oyagala okubanga ochattinga n'omuntu oyo gwe omanyi Oluzungu tamanyi Luzungu amanyi Lujamani kyokka oyagala mubenga mwogera ogenda kukikola otya. Katuddemu tutranslatinga yokko nga tujja mu Luzungu nga tuzza mu lulimi Olujamani. Okay, kati tugoberere beerako ng'ogobera yenna omuntu yenna gw'oyogera naye oba ayogera lu French oba ayogera lulimi ki nga tolutegeera mukwano osobolera ddala lyona mbipinga. Sorry, taata wange yambipinga namukubiddeko dda naye nga simuteriiko. Okay, kakati katugende mu kutranslatinga olulimi Olujamani nga tujja mu lulimi Oluzungu nga tuzza mu lulimi Olujamani. Alright, kati ate awo wo tetujja na kwetaaga kuddayo eri ku Google ng'abadde akusindikidde message. Oyinza obutaddayo eri ku Google tate kubawe ka screenshot. Kale tugoberere balabi bange. Naye teweerabira mukwano okulikinga okufollowinga ate n'okucommentinga. Oyinza n'okusharinga. Sharingirako munno gumwagaliza ali ku kyeyo abenga ayiga munange butayi ba translatinga. Okay, katweyongereyo. Kati mukwano tugenda kubanga tutranslatinga mu lulimi Olujamani. Olulimi Olujamani oyagala kubanga oyina omuntu gw'oyogera naye ayogera Lujamani tamanyi Luzungu oba oli awo ng'ate naawe
Olujamani tolumanyi. Kaakati oyagala ogamba omuntu oyo nti good morning. Good morning. Kati beerako. Olulimi lwonna mukwano commentinga. Olulimi lwonna lwoyagala tube nga tutranslatinga. Wendi nja kuba nkola video endala tube nga tutranslatinga. Ngenda kuyita mu comment section ate mbe nga ndaba comment zammwe olulimi lwoyagala. Waliwo n'okuba nga osobola okutranslatinga okujja mu lulimi oluzungu noza mu Luganda, oba nojja mu lulimi Oluganda noza mu lulimi oluzungu. Kati eyo video ngenda gibakolera ng'eri separate mu video enaddako. Tugenda yiga okutranslatinga, owandiika mu luzungu esimu neza mu Luganda, oba n'owandiika mu Luganda esimu neza mu luzungu. Next video tosubwa. Kaakati ka translating mu lulimi Olujamani. Wojja wano kangamenti eno ye chat y'omuntu gw'oyagala okwogera naye. Kati ogenda kujja okwate wano wosindikira message. Bw'omala okwatawo teweerabira budooti buno obusatu. Naye essimu za njawulo mulimu abamu nga gwe olina essimu bw'oti yeereeterawo wano nga lwo bonna weebuli translator whatever. Kati okwata mu budooti obwo busatu neekuleetera ebigambo bino biraba. Neekuleetera wano akagambo kano kalaba ka translate. Kano ka translate. Kati bw'okakwatamu bw'oti. Kati wano twakomye nga tugitadde wano nti tuwandiika okuva mu luzungu neza mu Luwarabu. Kati olw'okuba twagala kuba nti tukyusa olulimi, wano wennyini wali Oluwarabu ogenda kukwatawo. Kati bw'omala okukwatawo ojje wano nti njagala kutranslatinga mu lulimi Olujamani. N'okwata wano. Kati ogiraba nti wano gw'ogenda kuwandiika mu luzungu yongeza mu Lujamani. Kati twagala okugamba omuntu good morning. Mbagamba buno obugambo obwangu bwe tubatandikirako. Oyagala kugamba omuntu good morning. Ogiraba kyekuleetedde guten morgen. Guten morgen. Kitegeeza good morning. Kati n'osindikira omuntu oyo. Oyagala kumubuuza wie geht's? How are you? Okay. N'omubuuza how are you? Ogiraba nti womubuuza how are you egenda kuleetera wie geht's SDA. Wie geht's SDA. So n'omusindikira. So bwe tutyo bwe tutranslatinga n'oyogera n'omuntu kati ye waaba akusindikidde naye akutayipingidde mu Lujamani tolumanyi. Kati olw'okuba nti wano ebigambo tusobola obbiraba tekikwetaagisa kuddayo eri ku Google nti okole wano screenshot nedda. Kati osobola okuddira ekigambo kyennyini kyawandiise n'ozza wano. Kati wano obadde guwandika mu luzungu nga ekyusa mu Lujamani. Kati ogendako nabukonyi wano wakati. Kati wano Germany to English. Okitegeera. Kaakati wano gwe bw'aba kuwandiikidde ekigambo wano nga tokitegedde katugambe nti awandiise ekigambo guten morgen. Guten morgen. Mugenda kumbuuza Olujamani waluyigira wassebo ndiyinamu ne ka certificate. Annange. Ndiyinamu ka certificate Olujamani. Okay. Katulaba nti wamuwandikira n'ekigambo guten morgen ekikyusizaawo n'ekizza mu luzungu good morning. Kati ye waba akusindikidde nga tobitegedde tolina budde budda ku Google kopi ekigambo kyakusindikidde kiwandiike wano okisome. Bw'omala okukisoma n'otegera kyakuzeemu tokisindika kuba ye kyakusindikidde. Just kokitaddewo okukisoma. Then w'omaliriza ng'oddamu otayipinga ng'era omuweereza. Bwe biba kyo naakusumbuwa era okola bukozi screenshot. Bw'omala okola screenshot n'oddayo eri ku Google n'oba ng'otranslatinga. Alright, mbadde balabi balungi badiya okuva gye twatandikidde yonna ate okutuuka wano eno ku nkomerero ya video yaffe. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Amanya nsigadde nga nze Magi ate mwebale ku followinga YouTube channel yange eya Magi Kyeyo Initiative Uganda. God bless.